nakugamba oyo guy ne bamubira ebibuuzo nga agenda tuula ku makya nasula ekirongo omwadde pepa gyagenda okukola oyo bebe fool nosula gwe dokita nga omugamba kale n'omubira pepa ya P5 kubanga P4 P5 oba ojjuzaamu baga this is a boy this is a girl nosula nga omusomesa nti question egamba this is a boy this is a girl 1 plus 1 2 nosula nga omusomesa ebyo nakera ku makya okukola eyo pepa oyo bebe fool agigwa boogera otegera what you could see from their conversation, how they speak, because you could see leaders, you could see something. Njagala oyo musajja atule wali nga ali yeka mumugenderere ojja kulaba omanje bayita a failed fool entula enziramu enjogera namanyi gayo yasipana n'abagayi be Bangladesh njagala odiye bobe fool oyo mumwambaze bino ebintu afaana n'abantu be Bangladesh gumutunulire kwegamba gwenjagala odiro oyo musajja ze guy nalaba muhozi nga ze twalina gundi basketball game for the first time when sidanga mbalaba neba kati baleeta Bob Wine ne mukyala we kati I don't know what happened whatever happened nebe babatuuza wa mu game nga bali mu promoting that basketball the way they could talk in the midst of the game whatever you could see something special bamuteko ko ku show yeni BS nga kuliko Jolo Senyonyo nani Jolo Senyonyo naga ne bannange saategedde nti we mundeeta nti ngenda kusanga ono kubanga baagala ne bakola ensobi yasooka okwogera nenjiro okufa nga bonere bono musajja wawa nga byennyonnyola n'owoleeta omwana ku Victoria so wa P2 kubanga Katonda yabaya muwo mukisa kati abetolodde oyo guy bonna babega baferia laba mbu manager wa big size go managing asura antinda kutaka lya gundi ya kojawe gopangisa nansana mu nyumba ya mukazi omuzigo gumu really mbuna olumba wisdom kati natunda akavuka nenkasasira era kyo vola nkugambi bali bankubide baga wisdom akavuka go kasiba wano kakurumba katya oyo mutandisi anti katandisa okuleta bukyali bambi wanajjanga bonna bukabuwoko mbu mulumba nzita brand what brand does that guy have is a beggar bamuzimbidde buzimbizi shoza akola zikola wano kololo ebisayi bamuwa byabwerere oyo agatta ki ku President Museveni oba Uganda entinda gyasula wali ku ttaka lya Zimbabwe lya kojjaawe Bobi Wine yawangulayo nejjo Ssenyonyo n'awangulayo bogamba abaavu Bobi Wine yawangula ntinda ne Ssenyonyo n'awangula nakaweyo side eyo eri wa Ssenyonyo Joel Ssenyonyo yes kati gwe yayita big size kiche wagatta ku campaign za President Museveni nze ajje mulaga polling station ze nali ngoberera Museveni wate yaziwangula kati oyo nanga ani ayongera ebyo babba President Museveni oli chali ne ligenda President Museveni ndi big size mpaye million 5 nonya okuwa oyo fala sente ngenda ne nkwata full figure nenzimuwa oyo guy fala chobola abayimbi twamulekera King Michael manchi yamugamba chali gwe baku political shows because your understanding and analysis is too narrow or shallow olaba King Michael olaba yogero luzungu bweruto natye nokutenga shallow or what narrow yamugamba baku political shows otuswazanga abenarem King Michael yamugamba era oyo chali wekiwato twamukwasa King Michael nze zijja buzikola pano beating ekiba kiganye nenga amasobole yes kakati ate omulala najja na kyengaye King Saha yagula uniform namugamba anytime wenkusangira kwa uniform zo oddeyo nsome kano natandika senior 1 nakugamba oyo guy ne bamubira ebibuuzo nga agenda tuula ku makya nasula ekirongo omwadde pepa gyagenda okukola oyo bebe fool nosula gwe dokita nga omugamba kale no mubira pepa ya P5 kubanga P4 P5 oba ojjuzaamu baga this is a boy this is a girl
no swang omusomesa nti question A gamba this is a boy, this is a girl. 1 + 1 2. No swang omusomesa ebyo. Nakera ku macho kole yo paper. Oyo bebe furu agigwa. Ebirungi bigwa byocha ku Flashlight Channel Uganda. Otegedde understanding ye. President Museveni atune bwati gwe kati kankubuli. Kino kankyogere for the first time. Najjako ku MCA. Ani? Muhozi yali gundi basketball game. Muhozi wajja. Najja Bob Wine najja ne mukyala we. Kati because ebiseera ebyo nali njagala nnyo basketball. And of course security yali yamanyi ne batuula batinga banyumya boogera otegera what you could see from their conversation, how they speak, because you could see leaders, you could see something. Njagala oyo musajja atule wali nga ali yeka mumugenderere ojja kulaba omanyi bayita a failed fool entuula enziramu enjogera olabira ddala nga either oyo guy aliko ekikyamu yali asana kuzaalibwa mu South Hemisphere oba I don't know where. I don't know. Oba izo nsi za Tibet oba zi Bangladesh. Namanyi nti gayo yasifaana n'abagayi be Bangladesh. Njagala odire Bobe Furu oyo mumwambaze bino ebintu afaana n'abantu be Bangladesh. Gumutunuulire. Kwegamba gwenjagala odire oyo musajja. Ze guy nalaba Muhozi nga ze twalina gundi basketball game for the first time when siddanga mbalaba neba kati baleeta Bob Wine ne mukyala we. Kati I don't know what happened, whatever happened, nebe babatuuza wamu game nga bali promoting that basketball. The way they could talk in the midst of the game, whatever, you could see something special. Njagala okwata oyo kyali mumuteeke wali entuula yokka enjogera entambula yoyo guy kubanga bakukyaza ku TV mbu yoyite yakabinenga oboyogala I want to tell you yanyonyo waliwo eranze newunya abantu ba NBS bamuteeko ko ku show ye NBS nga kuliko Jolo Senyonyo nani Jolo Senyonyo nagana bannange saategedde nti we mundeeta nti ngenda kusanga ono kubanga bagenda ne bakola ensobi yasooka okwogera nenjiro okufa nga bonera bono musajja wawa nga byennyonnyola n'oleeta omwana ku Victoria wa P2 kayo musajja omuziza nnyo wansi ati kati wa P2 nze nagamba eri gyagenda eggulu nagamba jeno tondeeteranga bebekulu wa P2 kunze oyo mwogedde namuga wa P2 kunze wa P2 1 2 taina kyayongera ku movement taina kyayongera ku President 7 okujjako mukulu obukuzi kakati yalese kali bambi kagayi kali konna kali eyo munako kali mba wisdom. I'm just 32 oyo guy ambule at the age of 32 kyayina at the age of 32 kwanza jembadde n'owojja n'obuuza history yange nebe mbadde nabo newagera n'abuuza Big Eye yandabako nga atandika okuyimba Big Eye yajjanga ku studio nga muganda wa Big Eye ye producer in my studio nga yaffe ne Shaba mukubi wa ngoma mu Africa Band oyo guy ambulye awo nonno nga ndi mu senior 4 no nani njituula senior 4 oyo yayina kaki kati njagala twogere ye byayina abijje babimuwa buwi oyo musajja agenda kwonona generation eddako kikyasobola okugamba abantu abo abaana is just a fool like his head like the structure of his stomach kubanga nze ndaba mbu asiba mu gym look at omulembe guno abavubuka abayimirira bebaffe oba simolo noyimirira bwoti omuvubuka omwana n'agaba nnange laba olulenzi njagala kati bebe Wood omulaba ne figa ya Wood nti abaana bakulidde mirembe negwe gendo tunegayo oyo yabulako kamu kufaanana Katolu Bwama actually entegeera matu bazifaananya Katolu Bwama kyasinga ko oyo fala nti ye yagenda mu parliament wadde yatulanga ku bench kuzifuuyira bufuyizi
nakupama mutoiza ezagundi za parliament omanyika kati yavange uwe nga yagala kutula kuziri flashing toilet eza parliament azibamu obuwowo kaye amakulu gacho chenjizemo na kulwalero ntino we should be surrounded with people who will make us better doctor njagala otunira abaana abakuliko noyo wood ojja kusanga nga noli ne waba waddalu natural agenda kutandika obuta yogera nnyo because you know yo munam a little bit muni quiet. That is anointing by association. Absolutely. Njagala olaba abasajja abeetolodde oyo mwana olabe ne product ezeetolodde Bob Wine buli muntu yenna yeetolola Bob Wine aba successful ne gaye yakolanga okubako manager oli ani mukiibi genda omulabe genda olabe abantu abaddeko genda olabe Henry Tigan kati yenna ayumbulukuse bwati genda olabe Bachaga genda olabe. If you are surrounded by successful people, no waba talina sente. Yes, kubanga Katonda yabaya muwo mukisa kati abetolodde oyo guy bonna babega ba failure laba mbu manager wa big size go managing asura ntinda kutaka lya gundi ya kojawe go pangisa nansana mu nyumba ya mukazi omuzigo gumu really mbuna olumba wisdom Katina tulinda akavuka nenkasasira era kyo vola nkugambi bali bankubide baga wisdom akavuka go kasiba wano kakurumba katya yes kayimbye na eyakutte program e bamita Faruku namugambo nze ndi wa gospel ate sikyali muyimbi ebyo ye muyimbi mpayo oluyimba nkuwe emitwalo 2 nenga teeka mu nsawo nemuga buli oyo title kale watamanyi title yimba mbuyimbi gegenya naga sente zigenda kunsubwa nazi mutaddeko tamanyi katitegeeza yeetolodde omuntu ali feri oyo musajja wa ttima aliyekolako n'alikola ne kuba mu surrounding de ne kugundi family wa ttima kayo kulwembera y'obudde ne security yaffe tuve nenze mulinze era kamugambe gwe kakyali gwe kabuwoko nkulinze ojjale etande ati katisha ni I lose nothing tunyumirwemu ate nja kujjayo nebiri nja kutuuka okujjayo nalwaki abaana bammwe mubateeka ku national team ng'abaana abakola training kwe national team mwabaleka ebe nange nabijjayo nje tuso omanyize bagenda nze wisdom neerumbira Yisima Mijagulo yagala nakerako ku TV n'agamba wisdom talina wadde ettaka neeri okumanya ko akasiru kagambye mbu wisdom yayogerako ku kyeya ky'amagezi mbu nina embizi eruweeru ngamba okay kale bwe mba nyina embizi goyina ki kubanga olaba ennyumba y'ennaasa nekulema ennaasa nosasula ekyokubiri kaŋŋamba abatulaba nagambye era nkiddamu nze Ibulake yajja nankwata Jenava kuba bebansooka balo ne babuuza ekyalo eno gaya aliki ne bakwata n'amakubo kesisi eyayo ge yampa kayo Wisdom Road ne my country home naŋŋamba sigenda kukwata party tu musajja gojja tuswaza nnyo olabe eno tuswazizza bwe njogeddeko kyano ejeri Ibulake njitunze sigitunze Ibulake Mukasa bamumanyi yabinkwata dda katolooza kati ongambe mbwe Makerembu waliwa engeje bumanyidde okwagala abakazi abakulu bubeezaawo kati nakukalowooza kati kyenkugambye he is surrounded by foolish person and he cannot be successful. Tovola nagambye eri group teyitibwa Gagamero kwa Gagamero kibaje Jamaica ku Buji Banton wano kubalina okuyita Gagamero is Bob Wine kati eri bagiyita abagaga singing group bonna bagaga kati oli yagenze n'agamba nti omusajja aleeta ennyimba buli nnaku aleeta ennyimba olaba sente za Museveni bamuwa buli lunaku n'akwata ne video mu America zituuseewa King Saa akwata wano celebration n'olusange South Africa naye ng'oli bamutaddemu emitwalo gya $5 n'agenda mu America n'akwata n'adda wano ne waya kubanga waya bannange waya tulukubamu weeks ezi bubblegum music nga King Saa afulumya oluyimba omwaka nakola King Saa ina record yakola show ku Freedom City ne bagoba abantu afulumya oluyimba yajerega zizabafana njagala omuteeka uno oyo fala bebe fool zizabafana tugambe zizabafana ayimba buyimbi nyimba zenkadde oli okondabire film zizabafana
asobola okulya enkereberere sajja bwat ziza bafana yekka kwata libebe fu nanti lwakuna tuli ne chameleon bere kati bannange njagala chameleon mu butuufu ne woba muvubuka otyanga chameleon nga yakuba ennyimba mu generation eri nga zakubadde same songs ne aba muvubuka n'akola ki omusajja yagamba chameleon we yayimba baaluwa oli yayimba biki waya obannange kotyo kuskus ona yayimba baaluwa abavuka bonna bali bati babala bonna bavuka buno bwana bushira gashumba bonna buli baaluwa bonna busimolo buli buti ngoli ali kuskus njagala kuskus bye biki tuve wana chobola kinsa ya mugamba nsebo ne baba ne bato no bebe fulu King Saha mu luyimba lumu bebe fulu ayina okuyimba ennyimba ngaaga abiri okumwenkana kubanga ontesobola kuyimba pressa ne tuwulira kuskus ate kuskus luyimba olina okuteekako endala nga abiri anti kati kyenkugamba tosobola kuleeta gusajja ogwo gulumba empologoma y'emagere really njagala abatulaba bagende bagogolinga show eyali gundi mu London yali birthday ya Mandela omanyi abangereza abazimba n'ekibumbe kya Mandela bakeera kubanga munayi wabeera ebintu nga bya government liyita mba government official ne balitwala lyayimba oluyimba lwa reggae lwa Philip Bongo lutaya I was born in Africa sirabanga mu bulamu bwange muntu afulatinga ng'ayimba luyimba lwa reggae nasooka ku oyo Bebe Fool yafulatinga mu luyimba ne lumulema mu makati n'afukamira naga lo DJ lo kazine abazungu ne batunda bati ne tebakirabangako bakuyisa n'okuyimba natandika I want to thank Mandela because if bakulese kuyimba so sikuwasi peche kati oluyimba babakutwala King Saha mama bono obuzungu bwandiyeyambudde bugamba ono omwana alina voko kakati ate ono yatandika lo zenakamwa lo abalina okwogera abalala gwe yimba luyimba oluyimba lwa dakiika 3 yalufulatingiramu mbwakiikirira Uganda kiikirira bano abakukola ya diiru ezo ez'ekisiru abaana abalina kati chameleon n'akwata abaddamu ennyimba za fire obalabi wano nyabo naye lwakubanga diiru ezo era banyiga oldio kubanga limanyi okuwa enguzi neryenyiga liti ne buto mbunumba bobwe I'm going to crush bobwe nigwe ne poti ya bobwe ne poti y'omwana wa bobwe ntosobola nagicrushinga that is how diminished you are. You cannot even crush the vegetable pot y'omwana wa bobwe you cannot. That is how diminished Bebe Fool you are. Era wo bukyali bwoleeta bonna buli abo bonna wabuteeka mu underwear bonna ojo bukunganyize mu abagaga singing group mbokalese mbokalumbe wizizo sigagamel it cannot abagaga singing group kali nolwensonga jaga tunonye ba manager bo bonna tuba njabba kuba wano n'amalobozi gabo olabe engeri gye bakwogerako tumbavu bannanga omusajja akayazzemu nga mukowuko omukko olunaku olwaleero naye nga mikono gyaffe tukyali mukungubaga olw'okufiirwa omugenzi Cyprian Lwanga byonna bimubayirawo tulina mukufiirwa Lwanga lifuulu lijja ne bannaye tumalirize n'okumaliriza lifuulu lyonoona okungubaga omanyi tulina kungubaga okusinga bbiri tuli mukungubaga lijjayo ogutwe kakati n'olwensonga eyo mikono gyaffe mwenna tubagala nnyo abali wano mu diaspora abali mu Kampala abali mu Kenya mu Tanzania Oman Abu Dhabi Oman, Dubai, bonna Patrick okuva eri mu Ohio tukutumiddeko Austria twatumiddeko nnyo mwena Abe from Austria omukama akomata kumira mpeera tubagala nnyo kuba nti no we are because you are olw'obulungi bw'ensaffe Uganda akume atakumira mpeera mubere bulungi kabanda hudu ku mashuni tukutumiddeko amune ka remix ku byuma na tukutumiddeko nnyo Aljiweta fresh media na jibeera ko oyo akomata kumira mpera paka ngolundi ngomukama atwadde obulamu ne bambi abafiiro bwe natubasaasidde nnyo family y'omugenzi Cyprian Kizito Lwanga akomata kumira mpera mbere bulungi ate nate